Fe twasalawo tetugenda kupondoka, tetugenda kwewaayo, era tujja kusigala nga tulwana paka bwe tunaatuukira ku buwanguzi bwe twagala, paka Uganda bwe neefuuka eggwanga lya kweyagaliramu. Kati emyezi 6 eweddewo okuva nga Dr. Besigye ne Obed Lutale nga babawamba, kye tusuubira oluvannyuma lw'emyezi 6 kati singa amateeka ga Uganda gakola, kubanga etteeka kweriri Constitution Article number 23, omuntu amala mukomera emyezi 6 nga teri bujulizi obuleetebwa, ffenna nga bwe tumanyi nti obujulizi tebuliiwo, era ffenna nga bwe tumanya Dr. Besigye ne Obed Lutale tebalina musango gwe baakola. Olwaleero tusuubira omulamuzi wa wano owa Nakawa either alina okubatta oba abakomitinge mu High Court. Kiba kitegeeza tuba tetukomawo wano ng'okukomawo okubaleeta mu kooti nga tulina kugenda mu High Court esobole okubatta. Kye tulinda tetumanyi oba anaakikola, kubanga olaba kati abalamuzi tebakyagendera ku mateeka, balinda ssimu ezibategeeza kyakukola. Obwo bwe buzibu obuliko, naye ffe tusigala n'essuubi nti omulamuzi ajja kukola ky'alina okukola, asobole okubatta oba abaweeyo eno kooti fayiro agijje wano agitwale waggulu mu High Court, omusango gusobole okugenda mu maaso mu High Court. Ekyo tetukisuubira kujjako tukimanyi. Ye pulaani gy'oba olaba etteeka engeri gye baalikozeemu ne batalikola mu mateeka, ne batalinda budde, ne balikola olunaku lumu 2, ate twali tumanyi nti members ba paalamenti baabagula, babawa ssente miliyoni 10,000. Bano be basajja n'abakazi be tusasula obulungi, tetubasuubira kubavuga baavu, kubanga be bafuna omusaala ogusingayo emisaala yonna ey'abakozi ba gavumenti abali ku nsi kuno. Naye obwavu bwabwe bw'oku mutima, obulyake, omululu, okweyagaliza, basigala nga tebakusse. Kati baabawa ssente miliyoni 10,000 okulaba nti bazzaawo etteeka eryo, ne bazzaawo kooti maasho. Era kooti maasho kati kweri tuli beeteekateefu, buli kimu kyonna ekinajja nga tujja kukikkiriza. Tetusuubira busuubizi, tetugeesinga bugeesinzi, naye tukimanyi ekkubo lye tukwata okuva wano yakulaba nti Dr. Besigye bamuzaayo mu kooti maasho, basobole okumutwala ku muti gwe baatusuubiza gwe bagenda okumukubirako amasasi oguli mu Kaunda grounds eggulu. Naye tetutudde. Thank you very much, Honorable Ingrid.